bafutu soja sina kyembanenya ogwabwe bagukora naye bakolera abantu nga bafutu soja kye balowooza be bakolera si kye baliko era njagala kwebaza abakulembeze ba NUP nga ntandikira ku mulamu wange Kyagulanyi Maama Babi Mnyarwanda munange Ssenyonyi Mnyarwanda munange Rubongoya Mnyarwanda munange Katana nti mwebale diru ya Jeno Museveni mwebale kumwanguyiza mulimu mwebale kumukolera campaign entono tono mwebale butamukoya nnyo mwebale kwanguyiza kibiina kye naale mu mulimu ntiddemu bafutu soja bali balowooza bambi nti omuntu gwe bakolera ebyokujja ku Mwami Museveni byategeeza Cheza bo babade ku page yenyine enoonya obuyinza naye nga ababakulembera tebali ku page enoonya buyinza omukulu Rubongoya yayise beemupi bonna n'abagamba njagala milioni 15 buli muntu okuva ku sente z'emmotoka ezo sente kale zikwate tutegeera nti olina obwagazi ozibu bafutu soja bano bagaye muddeyo mukole munoonye emirimu genda osiika ekyapati genda otunde kyayi gwe genda essaawa z'akaluzi weddeko ate obuyinza butulemye naye mubagobanga agoba embaata mu lusuku lwaki zikyembagaye abantu bakozesa bantu bafutu soja essaawa zino bagoba bo balagewa mwabasuuza emirimu gyabwe mwabasomesa ebintu birala mwabagamba ono agenda bwagenda bino ebintu byonna byemulaba amayumba gonna byammwe otegedde obusungu abaana abo bayina babasomesanga ebintu ebikyamu amaka ga bukyana gafutu soja amaka ga muganga gafutu soja amaka ga gashumba gammwe kwaniriza nnyo gyosinzira okubeera ng'otulabonako olwaleero nkubuuzako nti wasiibye otya afunye okusomozebwa nkusaasidde nnyo ofidolaza n'okusomozebwa okulala asootuka ku buwanguzi gwe nkuyozaayoza nyina mukyala Buchana okuva mu NRM tugenda kwogera naye ebigambo olunaku olwaleero agenda sooka kubuuzeeko tutandike puroguramu nyabo tukwaniriza buuza ku bantu sebo neyanziza nnyo mukisa guno gompadde okulabikirako ku mikutu gyo njala kwebaza Katonda ntuusiza wano nga ndi mulamu njala kubebaza mu abavubuka abato okubanga mukola ebintu ebizimba eggwanga mwebale nnyo ekirowoozo kye mwafuna omanyi kati Uganda abantu abasinga basiba ku masimu gano bo basiba kuseera era ebintu byonna ebikolebwa mu ggwanga kati ng'obinoonyeza kuno n'olwekyo mwe ng'abaana abato abaayiiya tubeebaza okubanga mutunoonya yonna gye tuli ate teri anoonya musiru era munoonya balina bwongo obugatta obusobola okubaamu ensonga ezizimba eggwanga nze mbeebaza nnyo mwebalire ddala tweyanza nnyo tweyanzeege mwagudde mu bintu abavandimwe mwafunye Minister of Internal Affairs State Minister for Internal Affairs odda bambadde bayogedde ebigambo bingi alina obutuuze bwa mirundi mingi alina passport bweziti bamuwate obwa minisita n'ebirala bingi naye muyogeyoge abavandimwe okufuna State Minister for Internal Affairs Mwami Dr. Lawrence Muganga mpozi njagala okwebaza owekitiibwa President wa Uganda General Yoweri Kaguta Museveni njagala kuyozaayoza abantu bonna abafunye obwa minisita kuba Muganga si ye minisita yekka abantu bangi abafunye obwa minisita kansooke mbakulise yakuyozaayoza owekitiibwa Nabbanja okukomawo nga Prime Minister okuyozaayoza owekitiibwa Vice President ekitegeeza mukama waabwe byabaagalamu bye bakola tulina ba ministers abasuka 8 njala kuyozaayoza ba ministers 2 aba local government obubbi obusinga obungi buli mu local government njagala kuyozaayoza owekitiibwa Baramu Barugahare owekitiibwa Namere okuva e Masaka nti bana eministry eyo gye mwafunye we mugikozesa obulungi eggwanga lyaffe liba ligenze kutereera kubanga ababbi abasinga n'obuweereza obusinga mu ggwanga lya Uganda bonna buli wansi mu local government bano bonna bakulembeze naye tugenda okunzika nga obukulembeze obuliraanye omuntu wa bulijjo bwa local government njagala okuyozaayoza owekitiibwa Muganga Dr. Lawrence Muganga njagala kuyozaayoza owekitiibwa President okubanga yalabyemu omulamwa mu Dr. Lawrence Muganga omwana enzaalwa y'emukono seeta enzaalwa y'emukono awo ate batugamba nti oli munyarwanda w'eddembe kakati abantu tosobola balemesa kwogera ate n'ab'emitima emibi mu nsi tebaggwangamu mwebali kubanga weetoola bwoti n'otunula ffenna nga tetunabaawo waaliwo Yesu Yesu yali abuulira enjiri ey'amawulire amalungi naye abaamutta abaamulyamu olukwe baali bayigirizwa be kakati bye bakola ku Lawrence Muganga tosobola biwakanya Lawrence Muganga tukuyozaayoza ne ministry gye bakuwadde ku bukugu bw'olina ku magezi g'olina obuntu bulamu bw'olina ministry eyo egenda gitambuza bulungi eyambe banna Uganda
Lawrence Muganga taze kuyamba bavandimwe bokka. Ekisooka Lawrence Muganga yabadde vice chairperson ow'abavandimwe, chairman ye Gashumba, vice chairman ye Lawrence Muganga. Abasajja abo ababiri batambula eggwanga lino nga tuli nabo mu kalulu nga banoonya akalulu k'oyitibwa president. Lwaki president yennyini asazeewo alonde Lawrence Muganga? Bw'otunula ebitundu gye twatambula ggwanga lyonna kuba oba omuvandimwe oba omunyarwanda talina gw'atali. Ago ge mazima oba baagala ogawule oba tebagaagala. Jeno Yoweri Kaguta Museveni okuddayo mu bitundu 7 abavandimwe bakola kinene oba abanyarwanda ba Uganda. Bakola omulimu. Ffe twogerera abanyarwanda ba Rwanda, aba Rwanda bali waabwe. Naye ffe tuli banyarwanda banna Uganda abazaala abaawano. Nkulaze nti Dr. Lawrence Muganga azaalibwa Mukono, Seeta, Kiwafu. Era gye twaziise maama. Era gye baaziika bajjajjaabe. Ate ze nkuva ku baana abawolokosa. Omusajja gwe bayita Franka Gashumba azaalibwa Vira Maria. Amakage, taata waali awo, maama waali awo, bonna bazaalibwa. Eyo si Buganda? Eyo Buganda, Vira Maria. Bukyana Justin azaalibwa Bakka mu Busiro, ku lusozi lw'Abamafumbe mu maka ga Mwami Kinene. Byo bitegere bye twogera. Mbitegeera. Ndi mukyala wa Lugave Lwandugwa lwa Katende bwabirya bwawoza. Akalulu ka 221 bwe kaggwa. President Museveni yabuuza lwaki ebitundu ebirimu abanyarwanda ebisinga tebinnonze. Abanyarwanda buno si bwe bukulembeze obusoose. Twalina obukulembeze w'ekitibwa Kananula nga wa mubaano ng'akulembera abanyarwanda. Abanyarwanda baasigaza ebizibu bya passport. Ne tubeera n'obukulembeze bwe naliko nga publicity oba w'ekitibwa Kamuhanjire twalondebwa kitante. Ne tutoba n'ekya passport ne kigaana nze gano gemba bulege mazima. Oba Gashumba tomwagala oba Gashumba omwagala kiriza nti yakulembera abantu ne bamaliza ekizibu kya passport. Si mulungi mu face si nalulungi naye ekizibu yakikulembera ne kiggwa. Era twatambudde Uganda yonna nga tunoonya akalulu ka General Museveni nga tukanoonya mu lulimi lw'abamwiriwe. Oweekitiibwa President bw'atunula bw'ati nazaayo Rivansi ebitundu byonna ebirimu abanyarwanda byamulonze. Kubanga yakemula yakola ki? Yamalawo ekizibu kya passport. Ekyali kikyayisiza Mwami Museveni abanyarwanda banna Uganda kutuuka mu internal affairs ne bakuma ebiwandiiko ng'ate naawe oli muna Uganda. President wa Uganda n'agamba kino kiki? Gashumba n'agenda n'asinkana Anita Among. Speaker wa Parliament. N'amunyonyola ekizibu ekyo mu Parliament ne kirema. N'anoonya Oweekitiibwa President n'amusinkana. N'amugamba abanyarwanda banyigirizibwa mu bino. Biri byonna by'obuuza nti lwaki wafuna akalulu katono. Abanyarwanda banyigirizibwa mu bizibu bino. President n'agamba Gashumba biri ku likodi. Ndeetera abantu be bamma passport mbalabeko. Gashumba najje ne tutula ne twala abantu tumwaga. Wa President. Abamibwa passport nga kwe kuli muwala wange Mukaruvusha Idris. Nga amaze University ya Makerere. Ayagala fuluma ggwanga afunye chance ne bamugamba goli munyarwanda olina mwana wakali akakaza akaleka anenya aka Museveni. Ne bamumma passport. Mu mugundi mu internal affairs. Abakozi ba internal affairs aba internal affairs ne bamugamba fuluma tambula genda. Ne nkwata obusungu bange ne mbogata ku Gashumba. Ne tusitwa abantu tukumwaga. Nga Lawrence Muganga ye vice chairperson owa Gashumba. Museveni yakwata ne kutama. N'agamba kino mu ggwanga mwe kiri ddala. Ne tumulaga buli muntu azaalibwa wa yazaalibwa ddi bajjajjaabe baliwa. President n'agamba ngenda kuyita internal affairs mutuule mwenna buli muntu alage munne ekizibu kiriwa. Ne tutuula. Internal affairs nejja ne bajjula naffe ne tujjula. Buli muntu n'ayimira n'ayogera. President Museveni n'agamba bino siddangamu biwulira. Wano omunyarwanda w'e Rwanda talina funa passport naye owaagwa n'agikola ki? Agifune kitu. Era ne tukomawo ensonga n'egonjoolebwa. Naye nga bw'omanyi nti ab'omutima omubi tebaggwa. Era abantu abali mu kulinnyirira muganga n'okuleeta ebiwandiiko ebyogera ku muganga mbu si waawano biva mu internal affairs. Amanya katugeesigalize tujja gabawa. Internal affairs yekuba muganga kubanga agenda kulinnya mu mugaati gwe babadde balya. Kitegeeza omunyarwanda wa wano aba internal affairs badde bambonya abonye okufuna passport. Bo tebaabiraba nga tuli mu maaso ga President. Nga twogera mazima tugabalaga. Ono wuuno mwaji mu mwana wa Gunda ali Gindi bajjajjawe babaziika wano. Bo
kugamba obuyekera si kugenda mu nsiko kokka obuyekera bwa bika bingi wali wakozesa omumwa nga muyekera wali wakozesa emundu naye bana abali mu internal affair bali bagifuula nga mpuku y'ababbi nitubaabya kati bayinza okwagala muganga era bino byonna byolaba babifulumya mu internal affair mwe muli ababiteeka mu ssente naye Katonda talya nguzi muganga musajja mwesimbu muganga Victoria University ngeremye nanyini wawe yabuuza ni ayinza okuntaasa ne bamugamba waliwo omusajja Ssaabagezi bamuyita muganga Lawrence kati ekibuuzo fe obusungu abayomba tubujjeewa bw'abanga asitula university eyo eri mu kuyamba abaana ba Uganda muganga wadde abaana sikaara abaana b'abannaku kugundi ku university eyo Victoria University ekwatiddeko omwana omunaku okusinga ne university za government kati muganga omuwala mpako ki muganga baba yagende Canada nafuna passport ng'ali mu kusomerayo ali mu kukuguka afunyeewo akalimu bana Uganda bameka balina obutuuze bw'emirundi ebiri tolabangako Katikkiro wa Buganda ng'asitusowa nagenda sinkana bana Uganda abatuuze b'omu America naye nga baganda kati obutuuze bwe Rwanda muganga bota buyina ng'abujjawa naawe nkubuuza ekibuuzo gwe kati bw'ofuna omulimu e Rwanda kuba kati bana Uganda nabo bali mu kunoonya mirimu mu nsi endala bwe nfuna omulimu ne banga nti okukuwa omulimu guno bwetaaga passport ya wano nga noonya mulimu bwe njifuna ne ngukola kinzijjako nti ndi muna Uganda anti okufuna passport kitegeeza oli mutuuze wansi eyo agundi lwakuba abantu bamu bawa ebitiibwa nga nakulaza abantu abali wano abalina obutuuze bw'ensi bbiri nga ntandikidde ne kuba nene bootya n'okuyisa mu kamwa ojja kutya ng'ennyonyi zisiiba zisomba abaana baffe be tuzadde zibafulumya eggwanga ekyo kireeta nga nakyo kyekwaso muganga akutwale wazaalibwa akulagewo efitina tuligikomyawo etayina mutwe na magulu nga n'abasinga okuvuma tebali mu ggwanga bali mu nsi endala bw'omanyi abantu abasinga okuvuma muganga tebali wano bali Canada bali mu nsi z'Abawarabu bali mu America bali mu kukola naye bo balabanga ate ababagula be ba internal affair bennyini teza internal affair abamu ku bakulu munda banyize nnyo mugango muwe ekifo gwe tewawuliddeko bayimiriza okukola babanoonyerezeko ababuza obuwumbi 3 mwaka mu si ba internal affair bino n'omwana omuto abiraba General Museveni yagambye nti gwe naawe okusinzira ku ssente ze mwansaba biliyoni za 3 mugende mutereeze kamera ngenzo kizula nga ne kamera n'emu temwagikola ki mwe musooke muddeko ebbali kati ku bwongo bwa muganga abo bayinza okumwagala atuulewo abeera feya nabadde neebuuza lwaki muganga bamutaddeko ekigere kyamu tewali amutaddeko internal affair yennyini mwagenda yerimu ebyo n'ababikola tubamanyi n'olukiiko lwe baatuuziza tulumanyi bakube muganga ne batuuza abaana babadenga 10 ne babagamba kati mu mulimu gwa sente zizo bwe muganga Museveni amugjewo naye mwami Yoweri Museveni mwana muto General Museveni mwana togamba abali abakulu bali abavunanyizibwa ku musimbi ogwo gonna eyabawaabidde teyabadde otafiire yeyabataddeyo lwaki yabataddeyo kati nga n'obudde bwayitako dda ne ssente baazitwala dda no njagala ekyo tukimanye lwaki otafiira alajjana kati nga bamufulumya nga bulijjo abaddeyo nga minisita wa internal affair nga teri anyega bafuna ripooti emala ripooti ng'oli minisita olwoba okola ki ekitegeeza bano batidde nti otafiira abadde abaleka naye ono muganga ayinza obutabaleka nkaddemu naye muganga state minister Ephraim Kamuntu ye minister ajjudde anti kati ebyo state minister asobola okuba n'obwongo obusinga obubwo nga yakuwabula n'okuwabula Ephraim Kamuntu teri anyega omuyindi teri anyega lwaki bana Uganda bakuba muganga omuyindi w'ettororo teri amunyega omanyi abantu abali wano nga nababitiibwa tosobola naboogerako nga balina obutuuze bwa nsi bbiri lwaki muganga bamukuba mu Munyarwanda ani atalina Munyarwanda waka mu mwaka gwa 1911 wano waliwo okubala abantu eggwanga eryabalibwa mu bantu abaali wano lyali lya Banyarwanda lyali lyakubiri mu Buganda lyali lyakuna mu ggwanga lyonna abasajja baali mu nsiko ng'ebitundu 4 abalwana okununula eggwanga lino tufune eddembe lino mwe twogerera baali basajja Banyarwanda mu lutalo nga temwabagobaganya mbuuza obubuuza mu lutalo lwaki temwabagoba so anti waliwo akatambi ke bakomyawo ojjukira bamuyoolako CM ayo yamuyoolako mu kumuyola bagamba omutuuze
munansi we Rwanda yakwatiddwa ngagezaako okukola emirimu byaggwerawo anti tuwayo gye byaggwera ekitegeeza security yamukwata yazuula nga babadde balimba bamusiba teyafuluma komera wabuuzaako gwe nga munamawulire nti ebintu bino byaggwerawa efitina eri wano senga bana abalwanyisa muganga babadde balina obuyinza tebamusibaako nti okutta akaana genda munda mbuuza bubuuza okusinziira ku bigambo byamamuvumye ne byamwogeredde omuntu alina obuyinza takusibaako essaawa zino nti oleepinza omwana biri byo bikakasa byali bituufu batuwe ripooti yabyo abamukwata ona yeye semwayi naye yoola lwa lugambo lwammwe negenda nenoonyereza nezuula nti ono omuntu wabadde bamuwaayiriza nemuta so kati yamuzuula nga talina musomo talina ate guli wase yali badde akyaliwo wano fitina zammwe ze mulina nga boolaba kati we bamuvuma zikukozesa okuwaayiriza muno ne bamukwata naye ebitongole ebikumaddembe kyembyebazaako bwe bikwata byo binoonyereza era byanoonyereza nsonga kyemukwasizza ne bagizuula nga temuli ne bamuta Lawrence Muganga kyabugagga eri bannayuganda so kati olutalo luno olw'okulwanyisa Lawrence Muganga luli sponsored by munda omwo mwali lindako bigwenja kubuulira erinnya mwali munda alwala na mukazi nno nyana asobola abangako omusajja ye president akimanyi yamulonze tategedde biri munda kati Lawrence Muganga tanayingira banabo bumbi 3 mwakamu Muwanga yabaddeyo manya Muganga yabaddeyo president naye akoya ababbi omanyi nti munda omwo mulimu omuntu afuna passport nga tagisaanidde nga namutuuze wa Congo wa Nigeria naye ne bagimu olw'okuba ayina wano ebyo Muganga byagenda otuyambako mu intanafe ne bagima Munnayuganda ne bajowa olw'okuba nga ayina wano ataddeyo akasente bwefuna omuntu omusindike omuwe miliyoni ezi olabe nga yadde dakiika 3 ganaawera nga tafulumye na passport ebitontwala walandeka mu mwagana teekayo sente abanyarwanda wayendeka si buli muntu ntaziyina omwana avudde ku university miliyoni 4 azijjewa maama muwe obata nze nkolawo okufuna ez'okwonoona ezo nawe njala bukyana embeera nga nkambwe nnyo Muganga bamutaddeko eryanyi lyesirabanga nako omusajja erya Muganga nze ndikomeza Muganga musajja mugezi ne Gasumba amukulembedde musajja mugezi abavandimwe bwalwana tata kyasobola kukikyusa agundi tombuuza ebyo sinze Museveni yaronze mwami Yoweri Museveni alina ensonga ze lwaki yaronze Muganga bano ababadde batuddemu ababbi ba biliyoni 3 si Banyarwanda Bannayuganda nkiddemu abatudde mu intanafe y'abakoze bino tekubanga Munyarwanda muleko Munyarwanda aweereze kuba Munnayuganda naye mwami Museveni nga ali mu control room ya CCTV camera nenga yetegereza ebintu ndowooza nga kamera ziganya okuleta andi kati mwami Museveni kyasinga abalala bw'aba kunoonyerezaako takunyega aleta papa mwami Yoweri Museveni njagala senga mbadde na wenzija taata we ne maama we nga tebaagenda dda n'ali kutaakateekanga akamu kennina oyina ente emuyoka ate ye nayo baakagimpa bagimperedde engoma anti tugamba bijje ku nze si buli Munyarwanda nti ayina ente nze n'ali kuta ente yange emu gye bampadde nenjitwalirako ku ndeka Estera nenjitwalira ne Kaguta taata wa mwami Yoweri Museveni Amosi nembaga nti mwebale kuzaala musajja ono Jeno Museveni olunaku lumu nga wano taliiwo nga yawuumula naawe wenyina omuvubuka w'emyaka 2 olinoonya Museveni okoma akulembera ensi eno mwami Yoweri Museveni we yatuukidde okusituka agenda kwegamba n'ennaku ekukwata abaamaze okutegeeza nti bannanga abakozi bennina tebanyambye kubanga ebyo byali badde birina omuntu eyabiraba edda ate era yabiraba edda era era yeyabaloopye ate yabaloopye leeti ng'omusimbi bagumaze lwaki tobaloopa nga zikyaliwo bajja kukwata ebintu bye baakoze bajja kukwata nga biriwa bye baali bakutte ku nguzi eri wano mwami Yoweri Museveni si dikiteeta nti ajja kubawanulayo abateeka ku muti abakuba amasasi ajja kukwata ateeke mu kooti oba n'atuuka mu kooti okakasa waliwo ekinadda bajja muwa beyiro afulume bw'afuluma buli kimu kiba kifu bw'ataasiza lwaki tewataasa dda nga zikyaliwo ate ensi ya demokrasi n'abaana bakabo bawa demokrasi omungi boonooneka kati bano biliyoni 3 mu bazeezibika katulinde banoonyereze sinze munoonyereza katulinde bajja tulaga bagende basooke babanoonyereze omuntu yenna yaba bakunoonyerezaako dde ebbali kati mukyala bukyana njala tugende ku nsonga ya eyo cabinet ya President Museveni cabinet ya President Museveni yagimaze era ekirungi yayogedde yagambye nti ekifo kyenkutaddemu kasita tookikozese
n'agamba nti yatuwadde example bbiri n'agamba nti ono namusomesa n'akola kino ono ne musomesa n'akola kino naye mwe bennonda nga namwe mmaze okumpuliriza mbawa n'ebikola lwaki abantu basigala mu bwavu eyo yabadde message ng'egenda ba cabinet ministers abalondeddwa ne ba state ministers ba RDCs buli muntu akozese ekifo kye kati n'opposition yalonze cabinet ne bafutu soja bayomba bafutu soja nga sinabagenda njala kuyozaayoza maama Babaranda minister w'ensonga z'obwa president ekyo ekifo kizibu nnyo okukiddamu emirundi emeka ebiri ekitegeeza president yamulabyemu omulamwa pozi yomu kwatunda ku listi ya RDC yes omulimu oyo mukyala Babaranda yaleetera n'abantu abawansi okufuuka ba RDCs luli balondaga babitiibwa asimaye abakola biki naye kati naawe wennyini nga munnamawulire bakujja eno n'ofuuka RDC ate n'okola bulungi olwekyo maama Babaranda tukuyozaayoza webale kukomawo mu kabineti yajuza abasoga mu bwa RDC mbw abawadde obwa RDC engeri gyali omusoga teri muntu akola bulungi n'atayogerwako naawe bino byofulumya obiraba waliwo abali abagana naye akavubuka ako bw'aba yajuzaamu basoga katumusabire kubanze yali ampadde nze nga nali mpeereddwa nali musoga wabugaana nalondebwa nga assistant RDC wa Rubaga n'ogaana ate Rubaga wali wa RDC lwaki ondeeta nga assistant kiki esisobola nze ngene ntula mu katebe mpereza RDC amazzi era wekiri weza RDC mazzi nakwata simu office wali teyali nawo olina kutuula mu kasondo otandike okukolerera oli nze n'omusango gwonna walingenze n'ofuna ziri mu miliyoni zibbiri simanyi n'ebiki kasaara kaki ndwadde ondabye nsiiwuse so wabugaana gye n'Omuseveni ajja kumpa ekifo ekirala kyenjagala kati bakuwa bafulu RDC be bamanyi kye banampa oba bampa oba tebampa nze njagala mirembe mu nsi yange kiddamu sebo bano boolaba banambu ba senior presidential simanyi biki advisor kati nze kiki esisobola ntewali presidential advisor kiki esisobola n'ababituddemu mbasinga okukola lwaki onfuula wali omupakasi w'omuntu mu kaofiisi ke genda mu maaso gwe tugende nange neewunyiza ekikopo ky'okubye tugende kabineti yo katugenze kabineti y'opposition abafutu soja bayomba bagamba nti opposition teyalilonze kabineti bafutu soja nga tebannayomba mu maaso awo so ab'opposition bafutu soja bagamba opposition yali kizize n'ekizirira General Museveni ne batalonda kabineti shadow cabinet ne batalonda leader opposition ne batalonda kikyonna ne kakati balonze okukakasa government ya General Museveni yawangula mazima n'obwenkanya nga ate yababba akalulu so bafutu soja bagamba nti bagenda kulisa mu binyo bafutu soja nga tebannagamba njagala kutegeeza abasuubuzi ba Uganda njagala nabadde ntudde wange n'endaba ADM ng'ekyaziza Commissioner General Revenue Authority nga bamubuuza ku biki ebikwatagana n'abasuubuzi kati nze omulimu gwange kutegeeza bannayuganda Commissioner General Revenue Authority omukulu Musinguzi John yabadde ku ADM n'aga nti bannange abasuubuzi ba Uganda ebintu byonna ebyakwatibwa URA tubigyeko engasi tubigyeko ebibonerezo byonna bye twali twabiteekako abasuubuzi mujje muno n'ebintu byammwe musasula omusolo gwa bulijjo naye n'abaako ensonga gye yayogeddeko eyankutteko enyendeetedde n'okukyogerako n'agamba nti abasuubuzi bano balina baddiira wakati wa Revenue Authority n'omusuubuzi waliwo oyo middleman oyo oyo ajjako omusuubuzi sente nnyingi ezitaziteeka mu Revenue bw'eba eyagala omusolo gwa miliyoni 2 ono middleman ajjako omusuubuzi miliyoni ameka naye nga 2 g'ono middleman n'agamba mutandike okutwala obuvunaanyizibwa mutuukire Revenue baleme kubabba kati bannayuganda bagezigezi nga biri bye twogedde ng'okeera ku makya n'olaga abasuubuzi nti gw'obategeerera gw'alina obbaleetera ebintu byabwe okuva e China gw'alina okubituusa wano gw'alina okusasula omusolo mu Revenue gw'obakwase bukwasa bintu naye gwe wano wakati w'okolera akavuyo Revenue Authority esaze sente endala ng'ozikubisizaamu emirundi emeka naye lwaki olya nnyo ndoza kiri ku musuubuzi ono atayagala kugenda mu process omusuubuzi ono yeekolera omulimu gwe yeetuukire mu Revenue omusajja oli Musinguzi kyabadde asomesa n'omukulu Kalumba omwogezi wa Revenue bo bagamba mutuukire Revenue mujjewo ono middleman omubbi abali wakati nga bolaba baddiira b'amataka era baagenda okutuuka ennaku z'omwezi nga 3 ogw'omukaaga biri ebibonerezo byonna bivuddewo bamaama abasuubuzi mudduke mujjeyo ebintu byammwe mujjeyo konteyina zammwe ate mutandika okutuukira Revenue muve ku muntu wa wakati muve ku middleman wabulabe nnyo gye muli muvuma Revenue naye ayagala kulya akate yali ya kinene n'okusinga ky'osasula n'osigala ng'onyigiriziddwa
ng'omusango gutadde ku kitongole ekiwooza ky'omusoro naye ng'omusango guli wakati w'ono omuntu gwe mwesiga. Ekyo nakyo tukikomezaawo. Tugenze kuba fuutu bigere. Bo bayise bafuutu bigere. Babayita bafuutu soja. Bafuutu soja nze sibalinaako nnyo na mutawaana. Kubanga mu ggwanga temuyinza kubeeramu mwena nga mukkiriza mu kintu kimu. Muyina okubaamu nga bano bawagira ono bano bawagira ono. Naye bafuutu soja bambi nze mbasaasirako ekintu eki bayingira ekintu kye batamanyi. Ddamu mbuuza ekibuuzo kyo. Ekisooka babagobye ne ku kitebe babage bagende bakole. Baga tukole ki? Tubadde mu strong nga twagala kujja kujja. Kati ka good okay mbadde njagala akolambulule. Bafuutu soja sina kye mbanenya. Ogwabwe bagukola. Naye bakolera abantu nga bafuutu soja kye balowooza be bakolera si kye baliko. Era njagala kwebaza abakulembeze ba NUP. Nga ntandikira ku mulamu wange Kyagulanyi, Maama Babi, Mnyarwanda munange Ssennyonyi, Mnyarwanda munange Rubongoya, Mnyarwanda munange Katana, nti mwebale diru ya Jeno Museveni, mwebale kumwanguyiza mulimu, mwebale kumukolera campaign entonotono, mwebale butamukoya nnyo, mwebale kwanguyiza kibiina kye NRM mu mulimu. Nkiddemu? Bafuutu soja baali balowooza bambi nti omuntu gwe bakolera ebyokujjako Mwai Museveni byategeeza. Cheza bo babadde ku page eno. Babadde ku page yennyini enoonya obuyinza naye nga ababakulembera tebali ku page enoonya buyinza. Nakubuuza ekibuuzo Katana yavaawa. Mayinja 3 Internal Affairs. Bamuma musaala gwe gwamunyiiza. Simanyi. Nziramu. Simanyi babago. Bo mu byobufuzi bya Uganda abo abantu waliwo bamanyiwa. Bali ba Luganda lwa mukyala. Kye nakugamba nti Omunyarwanda awagira Museveni aba mubi ayina kudda Rwanda. Omunyarwanda wa NUP mulungi ye munna Uganda. Bavaawa. Kubanga bano byabufuzi ba Buganda ne Uganda tubamanyi. Bano bavaawa omu ye Muwanika, omulala ye Secretary General, omulala ye Leader Opposition, bonna bagwa mu Bunyarwanda era balamu baawaka. Yes. Babalowooza nti no bano bafuutu soja. Ososo tugambye ffe banna Uganda. Nti bannange tugoba Namukadde Museveni. Namukadde mukyala Babi yagamba nti Namukadde ne mukyala we esaawa zino baba tebategeera. Mwakalabako. Era beebasedda. Ng'ategeeza General Yoweri Museveni ne Maama Janet. Nti kati ffe tumugoba oyo atakyategeera. Ate ekibiina n'okirekera Zedriga. Atasobola na kusika Gomesi. Tasobola na goba Mbaata. Atagisobola. Tasobola goba Mbaata. Ne mu byobufuzi bya wano n'olulimi lwe twogera wano talutegeera. Kyokka abadde wano mu Buganda. Ate gwalekedde ekibiina oloba ogoba Namukadde. Kyogamba ku kibiina ekyo temwabadde muvubuka asobola kusigaza NUP. Ono ng'agenze mu bya Darling ne Darling we badduse n'embwa zaabwe. N'embwa bazitwala. Ate weeziri. Mbuuza bubuuza. Mu NUP temwabadde musajja wa mbavu asobola kusigaza kibiina kino. Gwagoba abakadde ate okuta ekibiina okirekedde omukadde. Kosa kyobbera ku kitebe. Anti sebo. Balina ababaka baabwe ana mbameka? Mu 8. Bonna gundi yabayise Rubongoya n'abagamba nti omukulu agambye mwena ku ssente z'emmotoka twagerako miliyoni 10 nezi. Ekyo kituufu wa propaganda. Gundi ndeka. Omukulu Rubongoya yayise beemupi bonna n'abagamba njagala miliyoni 15 buli muntu okuva ku ssente z'emmotoka. Ezo ssente kale zikwate tutegeera nti olina obwagazi. Ozibu bafuutu soja bano bagaye muddeyo mukole. Unonye emirimu. Genda osiike kyapati, genda otunde kyayi, gwe genda essaawa z'akaluzi weddeko ate obuyinza butulemye. Naye mubagobanga agoba Embaata mu lusuku. Lwaki zikyembagaye abantu bakozesa bukozesa bantu. Bafuutu soja essaawa zino bagoba bo balagewa. Mwabasuuza emirimu gyabwe, mwabasomesa ebintu birala, mwabagamba ono agenda, bw'agenda bino ebintu byonna bye mulaba amayumba gonna byammwe. Otegedde obusungu abaana abo bayina. Babasomesanga ebintu ebikyamu. Amaka ga Bukyana gafuutu soja. Amaka ga Muganga gafuutu soja. Amaka ga Gashumba gammwe. Abanyankole bonna mulaba wano n'abakiga bye bazimbye byonna byammwe. Abaana ne baswakira ne bagaka itutta omuntu. Ng'omwana tunulira akeedi nga Ng'omwana tunulira akeedi n'agamba kasita tuwangula tumaze. Babateekamu omwoyo gw'ebyobufuzi omubi. Essaawa zino mugenze kugabana ssente. Essaawa zino mwagabanyedde bifo mwaronze ne Leader Opposition. Abaana bano baali badde bamativu nga babaka 8 bagaye ffe tetujja kulayira baatubba. Baali badde bamativu nga Opposition egambye tetujja kulonda Leader Opposition, tetujja kuteekawo sipiika kuba Museveni yatubba n'eno gavumenti eri mu bukyamu. Naye bw'olonda Leader Opposition n'olonda baminisita b'ebisiikirize n'olonda buli muntu oba omaze okuwona mu sitampu nti Museveni yatuwangula tukkiriza. Ne mutandika n'okugabana ssente zibasasulwa.
kati bana abaana bo badde afutu soja kye bakubuuza gwe namukadde Juma wa Gomesi otugoba tulagewa mwamugenza kulya sente ezakine ekibina bakiyitani iPod bagenda tulabagaba neza iPod emisala gyabwe buli muntu alina musala gwa $5,000 kugundiye tewali yaguzize ebisatu byabaze densawo futu soja ono gwe wakozesa n'omujja ku somero gye yali asomesa n'omusuuza akalimiro ke yayina boda bazirekawo dda baddewa kyekibuuzo bafutu soja kye babuuza maama mutwanukule baddewa kati 15 zino ze babasalako zo zigenda lagawa za mukuru ne family zidabiriza bintu bya mukuru ate gwendaga zikola ki ze bakunganya $220 okuva mu iPod abaana bakawuma bakuba broker abaana bana Bukenya wala bamanyina bana Bukenya mu bukedde ngarajana ntabana bana Bukenya batudde waka secondly mwengama mwakiriza ebifo mukiriza n'okuteesa ne government n'abali mu makomera baveeyo kuba kati bamache bitu okuteesa ne government bagamba verso akutula na mu 7 nachemalira bo basigala bagamba bazungu nti abantu mbala bali mu makomera ninga abantu bali mu makomera ne family zaabwe tamanyi ziri obo muntu bulamu mbuza bubuuza futu soja bwanyiga bakoze musango ki so futu soja okunyiga si mukyamu omuntu ali mu komera okuva 2021 ngoli munyonyo tambula okoma hoteli akukwata nakatajja kudda natera bangambye akoma usabona bagamba ki nakugamba nti ne mu kugenda yayogera n'abakulu nti bane engenzi nimo mugagenda omalize diro okola accountability ewedde okulayira tekwabaddeko mutawaana teri yabanjiza kalulu abantu balayidde bulungi kabanje kakume byakomadda okategedde omukulu akomawo kubanga yateesa n'abali mu gavumenti gwe fuluma muzeyi bwamala okulayira okomewo tujja kuba era ojja kulaba lwana akomawo amagye gagenda mulindira Ntebe amadaga kyagulanyi era bafutu soja basajja batu baveewo bayimirire ku nguudo naye ng'oli diiru yagimanyi gye yakola so ye yafuna kasente bano bali sente zalina alidayo ne mbwavu ndaba ono nakubuuza emmotoka etayita mu masasi yayitawa ekyo kibuuzo yeba kyakulwanyisa emmotoka etayita mu masasi ye mundu esinga obunene mu gavumenti ya Uganda oyisamu ye mundu nga teri akulabye mitwe nange mbere nga tamale kyogaba waliwo abamulaba gundi eri diiru soko gireko omukulu akomewo ndi gyasa wano n'empapula ezisayiningiddwako ezagikolebwamu njazireeta wano kati fudu soja nze amagezi gemuwa tekyalina kyasobola kutaasa bali mu diiru zaabwe ekyo bola oli yalekawo omukadde bwana alekawo omuntu omuto ajja kayanira obuyinza ng'ayogera by'amagezi n'alekawo na mukadde atajeeme era ajja kudda atule ku kitebe atandika era kati obala abaamaze okulayira balonze leader opposition bakoze buli kimu kati bagenda komawo ku mikutu gino okuvuma Museveni kubanga diiru bwegamba diiru yali ndi before kulayira bamala okuwangula wabalabako nga balina kye boogera abantu bamenyeddwa wali warabyeko avaayo tewali wadde n'omu abantu bagobeddwa ku nguudo kubaye mu pyoko warabyeko yadde wa Kampala n'omwaga nti banaye temumenya bantu bino ebintu tuba tubyogeza busungu naye tubalaga abantu bemudiringa nabo bafaanana batya warabye kawali owarubaga kubanga abantu bamenyeddwa ba mu Lubigi wamulabyeko ng'avaayo naye Kawala gyasula kyenkulaga nti bano abantu baddiira basente bamanye ebintu byabwe bayamba gavumenti ya Museveni kuwangaalirawo so General Museveni ne NUP tebalina njawulo eri awo ate eriwo kiringa gwe boona oŋŋamba nti gwedde eri nze nzira eno naye nga ffenna kye tukola tukimanyi ate gwe nvuma nnyo era nenkuvuma nnyo naye ng'ekiro tubeera babiri so abakulu bo bakimanyi naye bafutu soja yali atakimanyi bafutu soja nabo bagenze bazukuka naye basajja battu bakoledde bwerere ebbanga lyonna bambi obudde bonna babumaze amaanyi gaabwe namwoyogere abalina emirimu bagiruuzinga bodaboda bazisuula dde abo abaana naye babonyeebonye ekimala omuntu okkiriza Museveni okulayirira mu gavumenti ye n'okkiriza omusimbi guli n'ogufuna n'okkiriza ne sipiika n'omwanjula ne mumwaniriza n'otuula Museveni okuva lwe yatuuka saawa nnya nga bagenda kulonda sipiika n'otuula mu lukiiko olwo tuula ne Museveni omugambe mutuwe abasibe bano lwaki ekyo bakidduka nti abasibe be baasiba tebalina misango abasibe kwe baliira bano bafuna mu basibe be batunda ebweru kati batunde ki free our political prisoners yes bo bagifuulanga booteekawo ekintu nga gwe koolwanira kati bano abasibe baligenda okuva mu makomera nga ne famire zaabwe zikyategerekeka nga n'abamu abakazi baabawasadde abaana batudde waka baafirwa emyaka gino gyonna macha walito okusiba emyaka 7 kikitegeeza yes I know
Futu soja ngachi guddeko kwa futu soja yali lwedde kubanga futu soja kajja ku kitebe soja abagamba 227 227 ekitwa jabba kikutte mwami we Museveni yagamba ebigambo bino aba banupo batabani bange mubandekere nja kubanga mbamaliriza 226 bajja kuba baweddewo kati bali gozali ayogera nga talina kwasinziira Teza atayogera bigambo bya bufuzi ate Museveni nawe tomumanyi Katonda yamuwa obwongo ne kigwa era Museveni ali ku mukisa gwa Katonda tali ku muntu yenna njidomu Museveni tawalana Museveni tanyiga Museveni tasumatuka bigambo Museveni mukwata mpola Museveni obwongo bungi era bwe mutaweerwa okujonga atude ne nale munajiga mulete candidate naye nze ne 230 ndi ku Jeno Yoweri Kaguta Tibuhaburwa Museveni 230 tetulifuna president ali ngono mbuze ekirabo nabo abantu benare so ne 230 muso muko ate gwo tulagira gwe leto owo tumusekule ate kale twategedde obunafu bwamu oli tumukozesezza twagala nyo sente wamula ba sente n'abaana mubaddukako yo kyakola tekawo sente awo sente ate ze mwagala temwagala buyinza omuntu ayagala obuyinza adda mu kusosola mu mawanga ng'akadulu kange kenkana n'akako kale gwe oli Muganda oli mu Lugwala oli mu Nyankole nze ndi Munyarwanda fena tuli Bannayuganda akadulu kaffe kenkana omuntu ayagala akadulu ng'ali serious ososola mu mawanga omuntu ali serious ng'oyagala akadulu ovuma eggwanga omuntu ali serious nga mukulembeze odda mu kutundu ya Nyindo kati bwe tudda ku Nyindo gwe n'oli omuwala temuwona bwe tudda ku bigambo by'Ennyindo bino gwe n'omuwala ono temusigala naye nga bataata bamwe ne bamaama bamwe si Bannayuganda wolisanga omuntu yenna ng'akyasosola eggwanga n'okumusemberera tomusemberera twabadde ne meya Munnayuganda yarondeddwa meya wa New York zit temwazi nawo n'amazina Munnayuganda afuuse meya mu New York kakati muganga okufuuka minisita obulwadde buliwa emitwe gyammwe tegikola mugikonkoneko bwe mutiita amale yabagamba kuba engala byenezukuke njiddemu obusungu mbula buvira ddala ku sirina busungu bwentu be natondebwa ne mwembeera waka wange bamanyi njagala kwebaza Bannayuganda naddala akakiiko ka State House Anti Corruption akakulemberwa General Henry Isoke mwebala omulimu gw'okukwata ababbi batabuse kyogamba mulingize mu parish modo mulingize mu sente z'enguudo mulingize mu masomero ga gavumenti agazimbibwa enkeera ne gayiika mulingize mu malwaliro State House Anti Corruption mutuyambe muyingire mu ddagala lya gavumenti eddagala lya gavumenti gyogenda nga mu ddwaliro temuli yadde panado naye nga yena bamusibye mu biveera bamuguza abakiriniki kati Museveni ekimuteesawo obukiiko buno bwonna oba bamukyala Nakalema afande oyo Nakalema ali mu bagundi bamusiga nsimbi ba investors omanye ekyabaliko gwe nabo bali babanyaga ng'okubatuusa kujja n'Omuseveni buwumbi bwe bugwa ng'amateka g'ebicupuli ge babaguza eyo n'ateekayo Nakalema ogwo omulimu yagukola yagumalago yagusaanikira n'addira bano ababbi abalala n'ateekawo State House Anti Corruption eyo ya Henry Brigadier General Henry Isoke oyo naye atobereyo n'ababbi bamu kati yataddewo n'omukyala Fiona Balungi genda ogoberere emisango gy'olabe olaba family kyebekola ku ttaka bwe mudde ne bale mutuka government ebbe ttaka lwaki tokkiriza nti gwe kitaawo baana be yaleka mmwe mutunze ttaka ne muliguza abatali Baganda bwe muwunzika ne muga government ebbawa government abatali wacha wewe be batwavuwaza ne tumaliriza nga tubagulizizza ettaka otunda ettaka gw'oliguza agenda dikolerako ki kulimako mwanyi kulimako nyanya emikono gyo gyakutuka ate nyina capital kitaawo yali kuuma akola mu government ki buuza gwe wetaddewo n'omulwadde mu ddwaliro n'omwana ku ssomero talina za bibuuzo lwaki tokola kali toli mu kukola wano wendi jajjaawo ataali mu gavumenti yalikozesa atya okulikuuma okulikutuusaako anti polisi za gavumenti eno emwanyi eri waggulu teri kintu kiri ku bbeeyi nga mwanyi bajjajjaffe bwe babeererawo nga ne paapali tulya lya bwerere ng'eppeera tulya lya bwerere okitegedde ssebo ng'omucungwa gwa bwerere muwanula buwanuzi ne mulya naye olwaleero omucungwa guli katale epaapali eri katale akatunda kali katale gwe lwaki ery'ettaka tolikozesa n'okolerako ebyo
Lwaki ojja mu Kampala n'otunda n'ogula kaboda n'omala nako tosobola kavuga osiiba ku Ludo na Njaga. Ne bakakwata abasirikale ba government. Ne bakakwata abasirikale lwaki tokateekako bikagenderako. Omusirikale amala gakakwata. N'omala okagula n'okatuuse Kampala ewaffe Nakulayo mu Kiyaayi n'okawa bya Mukama. Bya Ruhango omuguziza ekiboga. Bya Mukama yavuga akapikipikiko. Akapikipikiko akazaaziza sente zigula 15 oli mu Kampala oli ku Ludo gwenetera sente zange z'epiki bwenyenya Ludo wano bonyenya tuyunka kakagwa wano kagwa wali buli zaleta z'okubisa ebyo ne kakutuka nga tolina kyokajjemu n'owunzika ng'ogamba Museveni agenda ddi n'ofuna Kyagulanyi Museveni bw'agenda bino byonna byammwe bakulimba genda okole banimba akedi abana Kirumira alina ebitabo byenkanawo ayogera nze simanyi bitabo bya Kirumira basibe bazimbye Kampala ono abataasoma nako yadde yakabisoma juzi. Nego tudogamba Museveni bwaligenda bwatagende tagende mutu sobera yebo tunaleeta omulala alinga Museveni bototya abavubuka bangi n'abange bukyana babo ina abaana aba bonna balonda mmwe tamanya banzolondo weni yupi ng'ategeera so yo okugaba ebintu by'abantu njedem nekati bosanga omwana wo ng'atiikize Kyagulanyi okola otya Kyagulanyi baba n'omulamwa ng'amutiikinga naye tulonda omuntu ddiira omwana wange mugezi namuweerera ajja kumala kutunula president asaanidde so tomukaka nti londa Museveni njagala nondera omukulembeze naye agenda omukuuma nga mulamu kale wonna bene wacu nkiddemu bene wacu abavandimwe mwese abanyarwanda n'abanyarwandakazi abanyankora abafumbira mwese ndabashima gutora Museveni. Imana yirwa handi gataha muri twebwe. Imana iradukunda mwa bagabo mwe muravuga. Tubashima Museveni kudutorera muganga. Muganga ya vice chairperson ni wari umumyuka wa Gashumba mu rukiko rw'abavandimwe. Museveni yashimye akazi twakoze. Museveni yaradukoreye abana bacu ba passport turamwishyura n'ibice 71. Baramutora abana Kasongora, baramutora abanyagasheke, baramutora abakiboga, baramutora hose mu isi yose twaramutoye. Nimusubire ku kazi mukore. Ibyo bitaka ni mubigure mubishireho inka. Wa muhungu w'umuvandimwe w'umunyarwanda yagenda ugura akamasu ugura akanyana uragiriye kuri icyo gitaka batonganira. Ara unyarwanda ngaru nyuma banayo bangayimba. Mwese turabakunda, twese turundane tugenda dukorere muganga pate, muganga agiye kurahira. Imana ibarinde, Imana ibakunde, ndashima bucyana. Wangoma Kinyogoga. Wo twazindukiye akatubagira ihene, akaduha amafaranga, akaduha buri kimwe, bucyana agendura umugabo. Nta munyarwanda w'icyanze, ni mukore, ni muhinge, ni mworore, turabakunda. Imana ibaho umugisha. Wonna wabado sinziro kubera ngo turabona ko lwa lero tugenda koma bano tujja kutandikira onako lala kumbe atakumira mpera.